Tuli wano n'omukulu Morris musajja anyirira neyiba season 2 nagirabye yatandise ate maanyi yatandika demo episode kati 35 ennaku zino oli w'amaanyi Amina ekitiibwa kya Katonda emyaka egisembeyo ebiri akozeeko mwatandika naye nkozeemu omulimu kituufu naye era twebaza ne Mukama Katonda okubeera nga kutusobozesa kuba director ayinza okwagala okukolamu omulimu Katonda ate ye n'agaana oba gwe ng'omuntu n'akuwa kyakuwa n'ogaana okijjayo oba gwe ng'omuntu n'akuwa kyakuwa n'ogaana okukola ki okubeera ng'okijjayo nga bwe bakikuwadde gw'ozannya naye mu Neyiba yazadde Phoebe azadde olunaku olwaleero kiganda kyange kyazadde kabebi gaalo kaganda kange mu Neyiba naye ate kako kange era mu Neyiba tomanyi Saalongo ate yaye amawano mangi naye kyongera ekyo okusomesa abantu nti ndowooza bw'obanga okuzeemu mu myaka abaana bano bato obesonyiwemuko olw'ensonga oyinza okutomeregana nayo ekibuuzo abantu bali bagamba mu aromatic tosobola zannya ng'oli lubuto tosobola zannya balina mu bireere bigamba nti abazannyiramu abawala balina kuba balungi Phoebe yajja ali lubuto anti kakati omanyi abantu bajajinga nnyo omuntu nga tebannamutuukako omuntu bw'amanya nti nno leero wayambadde esaati eno ya bbulu nakulabako ba ku Facebook oba ku TikTok wayambadde esaati ya bbulu aba amanyi akumanyi nnyo nekyewalidde na buli kimu aba amanyi akumanyi naye nga si bwe kiri aromatic abantu abamu bagijajinga simanya yagala abantu balabika bulungi nnyo simanya yalina nnyashi naye nga ate categories zonna ez'abaana mmwe mweziri mu aromatic era bazanyi era firimu mweziri kati bali bagamba tebazanyisa bambuto olw'okuba bali tebalabangako omuntu wa lubuto azanyidde mu aromatic kati Phoebe teyazanyi azadde leero so baby girl tufunye kasukaali mu aromatic akagendo tuyita bakojja ba anko we congratulate her Phoebe thank you so much okubeera nga omulanga gwa Nadduli ogudduukiridde kati no twagala balongo be baddako teri kuzikiza gamba bawaffe enzola tuwagala balongo teri kuzikiza tuwagala balongo teri kuzikiza oyo omwana aba yakaweza emyezi egi zaako myezi baba bagize naawe abaganda just abagize babasusa bususa naawe abagize Amisi tuli kuki wano olunaku olwaleero kwa tulaba emabegawo waliwo senga mberenge character yafuse y'amaanyi Friday night lights mu Butaala ndowooza giringa emyezi ng'ena giringa emyezi 5 twafuna omwana oyo Shanta mu Aromatic Entertainment netumwaniriza nabeera ng'azannya bulungi ate ali very talented ali so talented nti akuba versatile nti akuba mu katemba nakuba nino mu field omanyi ebintu ebyo bibiri byanjawulo abantu abasinga tebabyawula nti katemba ne film a film is a story like you telling someone a story it's a film then katemba ukola muntu kimusesa kuvako stress naseka katate ye byombi abikuba alimu byombi kyovola ba wamaanyi kyovola onaku alira afunya abantu ata Aromatic Entertainment nti webasazewo nagamba nti Aromatic Entertainment yokuwe wallahi billahi tasanyaze mugamu wadde director Ahmed Lubowa abatamumanyi director Ahmed Lubowa oyo sa bwakutapingako buti bwe twaweza ofuna otusanyalazo boye esanyalaze libali kuyingidde oba olina okikubayagala toyagala kyovola bashanta akikoze olunaku olwaleero masanyalaze gassa Ahmed Lubowa kyekyenyiza okugamba naye ng'omuntu muzannyi kuba director atayinza kwongerako masanyalaze nga toli muzannyi omala kuba muzannyi naliko nakokengwerako nonogumi Florence Nampija wali mwali era mbona kusejja kwe bali ogenda balaba Florence Nampija Lera Kachapizo Ismaishi banji Ismaishi director of Ismaishi mbona kusejja kwe bali
yeyisa atya mulamu bwako Ani? muli mwennawo muli mukulya lunch awo Shanta yeyisa Shanta nga bwe mumulaba nti senga omuyayeyaye nti senga omuyayeyaye yagenda wali ssente ayagala nnyo ssente naye ate mulamu bwa bulijjo omanyi zino bazita characters zino characters nti director kuwa buyi nagamba kati yambala kino kati nga nze bwe bansibako ekyobwenzi naye nga mulamu bwa bulijjo ate siri mwenzi oyagala abakazi abakulu nti director nti kati bansibako kati ekyokwagala abakazi abakulu naye nga saagalangako omukazi mukulu yenna naye director just character agikuwa n'otuulamu ntuule Kashanta Muwonge muntu mukakamu nnyo muntu wa ddembe talina yadde obuzibu bwonna Amisa atugambe nti bw'aba takumanyi ndowooza talina fujjo naye alina eddalu Shanta alina eddalu ng'omuntu naye lino eddalu alikola ku baamanyi era bw'omusanga awo ng'atambula tosobola kukola ddalu lye naye akola ng'omuntu omugezi yenna bw'akola nti bw'otuuka mu kitundu oba bw'otuuka mu kifo kyonna osooka kusoma mbeera abantu abaliwo beeyisa batya batambula batya okitegeera kati bw'omala osoma embeera zaabwe then n'olyoka weesumula ye Shanta mugezi kuba muwandiisi ate muzanyi ate director byonna bigatta kati najja ate n'atapinga masannyalaze ne gubula asala nga tumaliriza weerabawo kati ennaku ziko kati omuluddemu firimu oziruddemu weerabawo kati kwa kati ndaba kati watuuka ssebo ne YouTube channel omukulu alina YouTube channel ssebo YouTube mulisiki Morris Jordan's K Media mama yayingidde omutwalo eri mutwalo mulamba by the way I thank you all guys bambi mwebale nnyo okumpagira guys thank you so much for supporting me thank you so much TikTok ndi mitwalo 2 abiri nakomakula ba 15 ndi mitwalo 2 it's all about you guys bane mwebale nnyo mwebalire ddala okunsupporting era nyongero bajjukiza ate na subscribing ku Morris Jordan's K Media gendo subscribing abadde beebuuza Aromatic Entertainment ogyegattako otya okola otya simanyi otuuka otya yes so video ezo nazitaddeyo ku Morris Jordan's K Media gendo subscribing olabe video ezo gyeziri n'ebintu ebirala bitukwatagana ku Aromatic Entertainment apart from films ziri ku Trust Films ziri ku Station Movies ziri ku LM eya Aromatic Entertainment but eno Morris Jordan's K Media ekutuusako ebintu ebimu ebikwata ku Aromatic Entertainment byotagenda kusanga wala beeyisa batya abazannyi beeyisa batya birthday parties leero tutulazeewa bagamba n'abaagala ogira surprise alina kyagala ogira kuwase yes by the way okulira keeki wasoda sebo by the way era ku Morris Jordan's K Media abantu bonna ali eyo nkola surprises nkola birthday surprise nkola nina company epikinga abantu ku tusaawe so bw'oba okomyewo ng'oli ku tusaawe yagala kupikinga jangu ontuukirire ku namba y'essimu 0758 053439 obeere ng'ate twegattako surprises nzikola n'era ennamba eyo gy'oba okubako thank you so much love you guys